Bino gye muli kansubire nti muli bulungi. Gye baliko gye mutuusaako engalo buli omu ssekinnoomu bannayuganda bulungi osinzira okuwuliza. Mbalamusizza nnyo banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja abasaava ne bannaava na buli ssekinnoomu era gy'osinzira okuwuliriza. Kansubire nti muli bulungi. Nange ndi bulungi nga bulijjo. Nga bwe nabategeeza nti olunaku lujja kuba lwa Sande, nja kuba ntumbudde mu bimuli mu Bulange Mmengo, era weewaawo ntuuse nga bwe nabagambye. Kansubire nti buli omu ali bulungi. Olunaku lwa Sande nga bulijjo nkyawandiika wano ka message ndyoke nzije mbabuuzeeko bulungi nnyo. Ndyoke nzije mbabuuzeeko bulungi nnyo. Lyoke tunyumye emboozi nga bulijjo. Mpemu wano ka seconds katono. Nzije bulungi nnyo. Kenzije bulungi nnyo. Pemwe dakiika emu yokka. Alright. Mbalamusizza nnyo banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja abasaava ne bannaava wepo ne bannayuganda mwenna Ssekino mulumi byasinzira okuwuliriza. Mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi. Nange ndi bulungi. Nga bwe nabasuubiza nti olwali lunaku lwa Sande essaawa zijja kubeera bbiri zennyini ez'akawungezi ka leero nja kuba ntumbudde era ntumbudde nga bwe nabasuubiza. Olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi zo ziri 13 ezakonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2022. Olunaku lwa Sande eyakatuuka alina nkulamusizzaako bw'otuuka muno mutegeeze nti omukulu atumbudde. Nga buli lwa Sande mukimanyi bulungi nnyo program ebeera mu Bulange Mmengo mu bimuli era mwenkajjadde mwentudde wano okwogera ku mboozi ezikwatagana ku nsonga zaffe eza baana bannambi Woppo ne bannayuganda bonna Ssekinnoomu abawangaalira mu Buganda wakati. Nga bulijjo saagala balwisa njagala kusooka kubabuuzaako mu bannayuganda. Mbalamusizzaako banyabo ne bassebo mwenna bawangale mu ggwanga erya Amerika buli kibuga kyonna mwoli bapulisaza ne mwoli nkulamusizzaako munnange gye baliko gy'otuusaako engalo kansubire nti oli bulungi. Nange ndi bulungi. Mwenna bannayuganda bali mu Amerika mbalamusizzaako mwenna bafiiriddwako abantu kitalo nnyo n'emikwano Mukama bagumye kubanga yensi enjawulo ya ssaawa nti gundi ofadde nga ffenna tulina okufa tulina okuddayo eyo tulina okukola ky'okuwumulira emirembe kuno ku nsi tuli bayise. So no mwenna bafiiriddwako abantu mu Amerika kitalo nnyo. Bwe nva ndengera mu ggwanga erya Canada mbalamusizzaako bannayuganda mwenna abawangale mu ggwanga erya Canada buli kibuga kyonna ky'olimu nkulamusizzaako munnange gye balako gy'otuusaako engalo kansubire nti buli bulungi. Nange ndi bulungi nga bwe nabasuubiza nti olw'Essande ejja kujja era nze onootumbudde. Namwe abaviiriddwako abantu bamwe mu nsi ya Canada nga bano bannayuganda kitalo nnyo ddala. Bwe nvaawo ne ŋŋenda mu ggwanga erya Bungereza mbalamusizzaako banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja abasaava ne bannaava na mwenna Ssekino mwenna abawangaalira mu ggwanga erya Bungereza buli kibuga kyonna ky'olimu nkulamusizzaako mwebale kukola mwebale kwebeerera mwebale kwagala nsi yammwe. Newankubadde embeera y'obudde si nnungi naye tulina okubeerawo nga tubeeramu nga bwe tukimanyi nti okusika obwawo tulina okulwana nnyo tudde waffe. Bwe nvaawo ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Bulaaya mbalamusizzaako mwenna bannayuganda mwenna abali ku ssemazinga wa Bulaaya mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi. Nange ndi bulungi nga bwe nabasuubiza nti ku ssaawa zijja kuba bbiri zennyini nja kuba ntumbudde. So wepo kansubire nti bwe mwali bulungi mu ssemazinga wa Bulaaya. Bwe nvaawo ne ŋŋenda mu ggwanga erya Australia mwenna mbalamusizzaako mwenna bannayuganda bawangaalirayo mwenna mbalamusizzaako mwenna nga Saude mulinya Saude mwani mbalamusizzaako mwenna bawangaalira mu ggwanga erya Australia mujje baliko gye mutuusaako engalo mwebale kwagala nkyuka mwebale kwagala nsi yammwe kansubire nti muli bulungi. Bwe nvaawo ne ŋŋenda ku ssemazinga wa eggwanga bwe ngenda ku ssemazinga wa Middle East mwenna mbalamusizzaako mwe muli ensi zonna ez'Abawalabu mujje baliko gye mutuusaako engalo banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava na mwenna abagenda okunoonya ekikumi mbalamusizzaako buli nsi mwonna mwoli sijja kwawula mu ggwanga ki mwebale kuba nti mukola. Bwe nvaawo ne ngenda ku ssemazinga wa Asia bannayuganda mwenna bawangalira ku ssemazinga Asia mbalamusizzaako mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi. Nange ndi bulungi kansubire nti ensi nga mugiraba nange bwe ngiraba mwebale kukola mwebale kwebeereramu mwebale kwagala nsi yammwe mwenna bannayuganda kikimanyi nti ensi ze mulimu si nnungi nnyo naye tewali kyakola omubi omweru asinga omubi omuddugavu. So yensonga lwaki buli omu osobola okugenda okuwaŋŋamuka n'ogenda onoonya ekikumi so si nti musango wagenze kukola musango yensonga lwaki obeera mu nsi gy'olimu. Mwenna bali mu Asian countries mbalamusizzaako. Bwe nvaawo nengera ku ssemazinga Africa bannayuganda mwenna bawangala ku ssemazinga Africa mbalamusizzaako mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi. Nange ndi bulungi nanga bwe nziza okubabuulira ku mboozi z'ebabuli olwaliro kansubire nti mujja zinyumirwa mujja zaagala. Bwe nvaawo nno ku ssemazinga wa Africa ne ŋŋenda ewaka okuliraana Bamaliride mbalamusizzaako bannayuganda bali mu Kenya
Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, mwenna balamusizaako. N'aba South Sudan mwenna Uganda bali South Sudan balamusizaako. Mujje bali mutuusaako engalo kansubirenti buli bulungi. Kansubirenti ensonga za mwezi yadde Congo mu yomweru. Njazidda mu wiiki ejja lwakuba tekatuli mbulange Mengo ne wiiki ejja njazidda muno n'abanzijira kubanziddamu nga n'ensonga njagala okukolako zibenga za muggundu. Tubenga tuleme kubanga buli mwofuna kyalina ofuna tufuna 5 kwa 5 abasudan bafuna 5 funa 5 musije muli tuleme kubanga tunyigirizibwa ate nge wafu batambulanga biyenje so no balamusiza ku mwana Uganda bali South Sudan ensonga za muziremereko mutegeeza bo buyinza kiki kye mulina okufuna mu nsi y'ensonga deba nansi bense wali mu Uganda batambulanga biyenje lwaki mwate iwabo gye babakiriza kwegazanya nga bwe bagazanyize bwe maliza ngenda mu kibuga Kampala wa Uganda balamusiza ku mwana Uganda bawangala mu Uganda buli mujesenzo okulya mu kyalo mu kibuga mu katawuni konna ka Uganda oboka ulidde ku ddoboozi oboka ulidde mu kifaananyi kitambula nkulamusizaako saagala no barrisaayo okujjako okubategeeza nti olwaleero olunaku lwa Sunday nga bulijjo tuba tutumbule ne program ey'omulimu Bulange Mengo era nga sinagenda wala nga sinatandika na kigulalugi abannange n'obuwombeefu nga bulijjo sitera nnyo okujjana ku mutimbagano kubakaabirira olw'ensonga mmanyi nti buli omu gyali yamanyi engeri gy'atambuzamu obulamu era buli omu yamanyi engeri gy'atambuzaamu ensonga ze naye nja kubasaba olwaleero mbasaba n'obuwombeefu mwenna bannayuganda bampuliriza gye muwangaalira tulina mukwano gwaffe muna struggle nga ye okuva yava gye yali abeera okukakalabiza emirimu n'avaayo n'abeera mu struggle nakati akyagirimu era abadde abaweereza amawulire okutuuka ate munnanga batamanya ngamba bamututteko akawulungutake bwe yabadde agenze tuweereza omupiira gw'amasaza ogwabadde wiiki ewedde akawulungutake bakatwala muganda afone Ibrahim Kavuma abamanyi Ibrahim Kavuma gwe muyitake ayi mukulembeze bambi pikipiki bagibye wiiki ewedde ate nga gyakolerako emirimu gya struggle kwa jasende ziguli amagala eddiba ate ejjukira yajja mu struggle n'alimu okuddayo gyakalabiza so njala basaba n'obuwombeefu munnaye ng'oli eyo oba oyinamu 10 oba oyinamu olwabiri oba oyinamu olwasatu ennamba zizo nzitaddeko awo muyambe omuganda afu oyo asobole okubanga asobola okuzzaawo akawulungutaake asobole okubanga atuweereza amawulire buli nsonda yonna ey'eggwanga ate nga asobole okubanga atuwulira kyekigenda mu maaso kuba tukyalina abantu basigadde ku mulamu batono nnyo kati nnaku zino mukimanyi bulungi nnyo so omuvubuka oyo musajja Munayuganda ayagala ensi ye ayagala enkyukakyuka lwakuba nti abatamanya nga bamututteko pikipiki ye sayagala kuzza pikipiki ye so kyonna ky'oyina bambi osobola omukubirako osobola okwogera naye osobola omulirayo kyonna ky'oyina kubanga pikipiki naku zino zigula $6 million ne bagimututteko kwabadayimizawo family ate ejjukira yakazaala wiiki ng'emwe mabega mukyalo we yasumulukise kati bw'agatta ebyokusumuluka ate akawulunguto kadajjamu ekiguli amagala eddiba apate tatera nnyo okujja kusaba live sente ku live takikola naye olwokuba nti yafunye obuzibu nange kwe kugamba nti omwami ono kanzije muyisizewo eddoboozi mu bantu bonna musobole okuba bamuyamba ennamba ezo zizo kwe ziri za AIK mukulembeze gwe bayita Kavuma Ibrahim ayina eya Airtel neya MTN bambi kyonna ky'oba osobodde muyisizewo ky'oba muyisizaawo asobole okubanga agula pikipiki empya agizzeewo kubanga eri bagimubbiddeko ku kisaawe eri ewamulindwa ku mupiira gw'amasaza kati ate nga alina okukola emirimu mingi egya struggle n'okutegeeza Abannayuganda amawulire nga bwe gagenda kubanga si buli muntu asobola otuuka mu kitundu naye omwami ono ye bukyanga yinda struggle yali yeegulira pikipiki ku ssente ze n'aba ng'akola omulimu ogwo naye abatamanya ngamba era bagimubbyeko yagezezzaako gitrackinga nga tekikyasoboka kubanga kirabika mawaddemu omukono gwa state naye nga waali bambi muyambe muvubuka oyo Ibrahim Kavuma bambi munyambe munkole bambi kimulina okukola sibalagira bulamba sabusabi nga Munayuganda munnammwe ayagala enkyukakyuka era nga nabo baagala enkyukakyuka bali munyambe Ibrahim Kavuma bambi mumutereko buli mukyasobola ennamba yiyo ngibawadde buli mu asobola okubanga amuwa kyalina omuwa asobola okugula ka pikipiki ako akazzeewo alright kati olwaliro ngenda genda mu kigulalugi era mbulamusizaako mwenna abanyumirwa ekigulalugi mukanyumira kanako ekigulalugi mukibalako gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nagende bulungi era nziza olwaliro tukwaze oba twogere ebigambo bino tumalize bulungi nnyo soke tugende maaso okufuna information njala mutagingira abantu bangi nnyo abeera ku vidiyo eno ye nkimanyi nti yoserugaba kisira otabanda wakarekezi shiwaddiyo alina okubeera ku vidiyo eno ekigulalugi kya leero kigenda kubeera kyanjawulo era nga njagala buli muntu yenna alina amatu awuliriza ategere ensonga zino nga bwe zitambula kansooka empisewo kino eri mwenna abazadde abakyazaala n'abazzukuza nazzikuno mu Buganda nga olukusa olutuuma abaana amannya luviira ddala mu bazadde baffe oba sina kindi bajjajjaffe naye kati ennaku zino munnange tufunye ekizibu nti olwokuba nti embeera egenda ekyuka buli muntu wabeera asobola okwetuumira omwana erinnya naye nga tategedde erinnya lyatumye omwana alijje ku kiritegeeza ki
kati ngenda kubira omulango ogutakungula mwenna abazadde abakyazaala njagala mutandike okuba nti mulekerawo okwetumiikiriza okutuma amannya nga si kitaawo yatumye omwana muzzukulu we erinnya oba jjajjawo yatumye omwana erinnya oba senga abeera sengaawo era naye akola nga jjajjawo oyo omwana amutumye erinnya olw'ensonga nga zino wammanga buli lw'omala gatuma omwana erinnya nga tomanyi ensibuko obuvuuna buddo bwa linnya eryo ebiseera ebisinga amannya gano gagoberera abaana abantu abasinga balina amannya naye ng'amannya gano bagakolerako ebikolobero ng'era erinnya lino bw'olituma omwana wo sinakindi ebikolobero biri byeyakola bisobola okuddira omwana wo ono mu future naaba ng'alina obuzibu nga gwe tomanyi watuma omwana erinnya naye nga tomanyi kigendera kyalinnya ky'omutuma kyeki so nno ngenda kusabanga bulijjo nti obulombolombo neno tusigale nga tubugobera naye twewala ennyo okusuula ekintu n'okisuula ku mwana omutumye erinnya ly'otamanyi kiritegeeza nnyini lyo gwe baalibbulamu oba gwe balibuddemu gwe baalijjako okuliwa omwana gwo yali alina bizibu ki yali alina bikolobero ki abantu bangi babanga n'ebikolobero gamba ng'obulogo obutemu obubbi obusezi batuma omwana we erinnya nga tobuuza tatalina erinnya ani era erinnya lino olitumye okuva rekodi zaalyo oba ebyafa byo bisoma litya gwe ne batuma mutumye omwana erinnya oba n'omutuma erinnya nga tomanyi kigendera buvuna buddo lwa linnya lino kyova nti muzaala abaana ne batuuka okukola ebikolobero n'obuuza omwana akola ekikolobero yakijja kwani kumbe kino kibi kisikire ekyerinnya liwatuma omwana oba libakutumira omwana wo nga tomaze kubuuza buvuuna buddo bwa linnya lino so nno ngenda kusaba mwenna abaana bakyazaala kino tekyawula muganda oba mugisi wa munyankolo mukiga musooke mumanye nti obulombolombo nennono naddala mu kuzaala n'okutuma amannya bibe byanjawulo nnyo sooka obuuza erinnya lyo lyompadde okutuma omwana oli omutuumye ebyafaayo byalyo biriritiya newankubadde kiyinza obbawo obuzibu nnyo okubuuza ekintu kino naye nze nkyegendereza ebirundi bingi nnyo nti batuma omwana erinnya ogenda okulwa ogenda okigoberera nga omuntu gwe bakuggyako erinnya edduwa omwana wo nga bambi kyeyali yeekola kyali kizibu nnyo yensonga lwaki tufuna ebizibu nnyo mu mannya gano nga tutegedde kyovala mwetegereze nnyo amannya g'otuma omwana wagala mwana wo erinnya lino niyo yali yeeyisa atya kyovala nti abaganda bagambanga oba tugamba nti buli awasa wasanju kino kyatwawulanga okugenda okumala gatomera buli famire y'abasezi ey'abalogo ey'abantu abatalinamu wadde empeka emera na kino kikwolesa lunye nti oba bakuwadde erinnya bakugenda okutuma omwana erinnya yo sooka omanye erinnya lye bamutuuma liriko likodi ki teryava nga tonakkiriza kutuma mwana bannya oba nga jjajjaawo oba senga otanatuma muzzukulu w'erinnya sooka omanye erinnya lino liriko kizibu ki awo nno bwe nvaawo awo ngenda nenfundikira n'ekigwaro gikyaleero ngenda tandika programu entuufu ng'eyandeese mwena kansubire nti akanyumirako mukategedde bulungi ekintu ky'erinnya kikulu nnyo era tukiremereko nnyo okumanya amannya ge mutuma abaana gategeeza ki gwe baalibuddemu oba eyali nanyini linnya eryo yali yeeyisa atya ekigwaro gikyaleero nno nkiwumulizzaawo kansubire ngenda ku programu entuufu yatuleese olwaleero ntandise bwe nti mwenna basajja ba kabaka abazaana abalangira n'abambejja basava ne banaava nzize lunye nga nzija nkuba omulango ogutakungula nga mbategeeza ensonga ez'enjawulo ku ngeri ki abatamanya ngamba bano betwesembereza gye batandise okwononamu obuwangwa n'ennono nga bwe mulowooza nti nina ekintu ekyange oba kye neegwanyiza sirina kigwanyizi ndi omuntu akulidde mu Buganda azaliddwa mu Buganda muzzukulu w'abajjajja abaganda muzzukulu w'abakinga buli kimu nkimanyi era nga mmanyi obulombolombo n'ennono obuvuuna obuddo obwa Buganda naye ensangi zino ebintu bingi bitandise otuva mu mukono nga sinatandika vidiyo eno njala muotagingire abogezi b'okumikolo ekyokwanjula n'ekyokukyala njagala mukulu muganda wange mukwano gwange munnasingo munnange wamala balunabba obere ku vidiyo eno muganda wange bakiddaawo n'emikwano gyonsabala mbeere ku vidiyo eno si lwakuba nti sina byakwogera naye nga mbirina muganda wange bakiddaawo oli watutumu nnyo mu kwogerera emikolo gy'okwanjula ne muganda wange wamala balunabba akola ku kyabbasa muli basajja baganda bataliko ebirowoozo naye mmwe temulaba nti emikolo gye mugendako givudde ku bulombolombo n'ennono nazzi kuno mu Buganda obwaffe obwedde nnyo okukyala tekwali nga kwa lujjudde okukyala ebiseera bisinga mano okwanjula mu nsonyi mukatono okwanjula tekwali kwa lujjudde okwanjula kwaggweranga mu ddiiro
owulira okwanjula kwagweranga mu ddiiro naye kati olw'okuba nti obulombolombo neno bigenda bisaanyizibwawo okwanjula kufuuse kwa mulwatu kufuuse bivulu ate kufuuse kwakweraga nti ani asinga naye nga mulemeddwa okumanya nti mwana mugimu ava ku ngozi ompulira bulungi nti ate n'emikisa gyonna giva mu nju kasitole kange waka otyoboddewo kiba kitegeeza nejolaga togenda kuwangaalayo kino kitulazaawa okwanjula mukujje abaganda bajjajjaffe bakuteeka mukufudde mu luzungu kye tuta shobbi oba mukufudde kyakweyonoonera nakutandika kuswaza bulombolombo nennono okwanjula kuno nno muyinza okulowooza nti bakutwala mukyala genda kufumba nedda okwanjula kwabanga muwala kuleeta musajja we kumulaga bazadde be babawe emikisa mugende mutebenkere bulungi mbufumbo bwe mumuzaala abaana babeere kyakulabirako nga mmwe muzza okukola kati ennaku zino mukifudde kyenyomo nakifuula kalyoke abogerezi b'oku mikolo olukiiko lwa Buganda ngenda basaba n'obuwombeefu nga nenda bugisi mufungize mutandike okuyita abasajja ba Kabaka abogerera emikolo n'obwakabaka bwa Buganda obuwangwa waffe busaanawo nga tulaba nzize njogera ebigambo bino nga nnumiriza era nga ntegeeza abantu nti Obuganda bulina engoye ezo engoye nga zo za mikolo egyo gamba ng'okukyala gamba ng'okwanjula n'okugenda okukyala embuga mwe muli omuteganswera n'ekizibaawo nkiddamu mwe muli omuteganswera n'ekizibaawo mwe muli busuuti mwe gye muyita gomesi naye ennaku zino ebintu mbifudde byakuzanyiramu n'olaba omusajja omukulu atuludde emyaka azze ku mukolo ayambadde omuteganswera ayambadde ekizibaawo bagguddemu bisimanya bako bazze okuzina n'atandika okuzina bendova ali mu muteganswera ali mu kizibaawo ne weebuuza ensera galuddawa ennyimba ezikubwa ku mukolo tezikyali za mugaso kubanga Buganda waffe ennyimba ezikubwa ku mukolo zeziwa ekitiibwa omukolo naye kati ennaku zino buli mukyayagala kyakuba ku mukolo gwe ekyo nga tukivuddeko ekintu kino nabagamba nti kiteeketeeke bano abantu abajja okukyankalanya Obuganda n'okukyankalanya z'abajjajjaffe bakikola kisasulira kigenderere newankubadde nti naffe tulina akajanja akasumagize yeeyalira mujagala kubeera ng'omukolo gwa gundi sooka otunulire obwankubange wava emikisa bw'oyonoona emikisa gyo kiba kitegeeza okoze ki ogenze ngenda kutandikira ka vidiyo kano kabalage katambudde social media wonna era mwakalabye naye ebintu bino ebitandise okukolebwa nze ndowooza bikyamu era bivumirirwe n'abadde ku mukolo guno ndowooza kyekiseera mutandike okubanga mulowooza ku ngeri y'okukolabwa ebintu bino ebirala muninde mukatono kulinde katono nnyo mula abasajja saagala balo isaayo nnyo omusajja omukulu ategeera era alimu ensa n'ojja ku mukolo kale tusobola okugamba nti eno gye bazanyira katemba oba gye bazanyira kalyoke oba mu fieta ekyo kyo tuba tuzita costume omuntu osobola ojjambala naye ku mukolo gw'ekitiibwa ogw'okwanjula omusajja n'oyambala busuuti y'omukazi n'ojja mu ddiiro ng'ozze kuyita mu ddiiro nga ssenga oba omwana omuwala mu ddiiro obuuze ku bagenyi kino kitegeeza ki kitegeeza nti ekintu kino kisasulire kyakulaga Baganda nti temukyalinamu wadde empeka emera teri lujja lwa musajja muganda asobola kukkiriza mwana mulenzi kwambala gomesi mu lujja tekiriyo teri lujja lwa musajja muganda alimu empeka emera asobola kukkiriza mwana mulenzi kwambala busuuti najja n'abuuza ku bagenyi tekisoboka ekirala njala bagamba baana bawala
okujja ku mukolo nga mujja muzina munenyo bubina muwanika emikono mu bbanga si kye kigendererwa ky'omukolo okujja okubuuza ku bako nedda ekigendererwa eky'abaana abawala abali mu lujja okujja okubuuza ku bako kirina ekigendererwa eki ekituufu mba muzze kubuuza ku bako naye ekyama ekikusike kiri nti abaana ab'omu lujja abakuzembwe bajja okubuuza ku bagenyi abali mu kidaala bonna nga kulina mukoddomi waabwe Akinyuganda waabwe kiba kitegeeza nti abaana ab'obulenzi abawerekedde munna abali mu kidaala basobola okuba nga bakuba ekimooli oba eriiso ku bawala abo kwegamba kubanga okuleeta abaana abawala bano abalala bali mu lujja okubanga babalaga ensi na bano weebali era kyova olaba nti abaana abasinga ku mikolo gino bafunirako baana bannaabwe kati goba ojjanga weemansula ojja ozira olinda abira mu kaliiko kiba kitegeeza n'omuntu yandibaddaga nti omukyalo ono annyumidde bulungi era kamwegwanyize ku mukolo kuno njala afunako ennamba emufune bw'onojjanga ozina bendova simanyaani nga weemansula weetadde eri bwoti ajja kugamba wadde ono omuwala kaalaala naye nedda kibulamu waliwo ensobi okujja okubuuza ku bako oba abagenyi ne bw'ojjanga oyambadde busuuti obulungi n'otambula butambuzi nga bataddeko akayimba akaseeya mpolampola nga bw'owuubira ku bagenyi kimala kasi totandika okuzina bendova era kino kiddamu mu myaka 2 emabega abaana ab'obuwala abadde nga bajja okukyala abadde nga bajja okubuuza ku bako ku baana 10 babadde bazze ku mukolo ogwo okuwerekera mwana munnaabwe oba muganda bwe w'obuwala abaana ku bitundu 10 abaana 6 bakomekkereza bafunye abasajja ku mukolo ogwo gwennyini era ne babawasanga munnaabwe ani agenda okukuwasa nga ozina bendova ani agenda okukuwasa nga ozina bendova nkiddamu kuwala 10 mu myaka 10 gye buvuddeo katono babadde bafunanga ababeezi ku mikolo gy'okwanjula nga babayise okuwerekera ku munnaabwe ng'abaana abawala mu lujja bazze okubuuza kuki ku bagenyi kwe kuva kontakiti ezo kuva endagiriro abaana bano okufuna abasajja kati maama muzina bendova amagulu mugateeka eri abala simanyi onazo okoko mulinga gwa ddole azaakoza atya teri musajja ali mu mpeke embeera asobola kwagala mukazi yeemansula tekiriyo agamba bwe naamuteeka ewange kiki ekigenda okuddako so kino nkiddamu muganda wange omwana balunabba ne muganda wange balikiddaawo mwenna abogezebwa ku mikolo tusaba obuganda ne wankubadde bo buyinza okuba bwesudde ogwa naggamba naye mutaase ekitiibwa kya Buganda mutaase obulombolombo n'ennono kubanga tuswala bano abasajja okujja nga bambadde gomesi oba busuuti ne batandika okuyisa emikalabanda gy'omubiri nga bazze mu ddiro musimanyi bapulezidenti nze basinga bapulezidenti nze bawala bwa mu lujja kino kimenya amateeka kimenya obulombolombo n'ennono bwe tutyo obuganda bugenda okusanawo nga tulaba kubanga mmwe temukyafaayo kubanga omusajja omuganda omutuufu tasobola kukkiriza musajja kujja nga yambadde busuuti mu lujja lwe kino kiwebula obuganda kibumazeemu naye nga tumanye nti kino ekintu kisasulire buli ebintu byonna ebikolwa mu buganda kati byonna kagendere ng'omukadde akogga okusaanya obulombolombo n'ennono nkiddamu emikisa y'omwana omuwala giva mu lujja lwa kitawe ne nnyina kasita mutandika okwefungulira mu lujja omulenzi akyusiza engoye ku buko kitegeeza already omuko oswazizza obuko omaze obuteekamu ekikolobero nti weeyambulidde nazaalawo ne ssazaalawo omweyambulidde ku mukolo gwennyini kasita oba ng'oli mu lujja olwo ne bakutwala mu kisenge okweyambula kiba kitegeeza tokkirizibwa mweyambulira ku buko ne mukyusa engoye kitegeeza teefuba genda maaso awo nno sigenda kulwawo okujjako okweyogera maaso oba information kubanga sinnaba ngenze maaso kati ndowooza kantandike ne information ey'olwaliro entuufu awo mbadde nga abawa akalowoozo katukwata olupapula n'ekkalaamu tutandike emboozi ey'olwaliro emboozi ya leero egenda tambulira nnyo nga ngenda ku information eri neebeesembawo kati awo tutandise bwe tuti ebiseera bisinga muwulira nnyo emboozi z'okuba ku mataka ne mulowooza zibaluddawa nabagamba dda omumpembe yoseri tubahabula tabasika mutano wakarekezi nsi yateta muzayizidde ensanga bisibe alina enteekateeka egoba bannayuganda naddala abaganda ku ttaka lyabwe era enteekateeka eno mugiwuliddeko wetwogerera essaawa zino ekintu ekiri oba wenzijidde ku mukutu nga mukyala gwebaga mukyala Nakayirima agobye abantu abasukka 2,000 ku ttaka kuba siisidde emyaka n'emyaka kizeemu olwaliro
Nenge ettaka liri mu Buganda ly'abasajja n'abakazi Baganda abalina endagaano zaabwe n'abalina ebyapa byabwe. Nenga mujjukira omugenzi Nakayirima oba nga bwe yagenda Katonda bye yamutwala. Tetuwulira nkonti yalina ekyobugagga gundi mwalina ekyobugagga gindi. Lino ettaka Museveni yali agana ne famire ye ab'ekumi bbiri bagenze. Ngenze okujja olwaliro ng'e Masaka kintu kye kimu ng'era basengudde abantu ku mataka olwaliro luno kamala okubazanyira voice note mwalo bazanyira eggulire nomuleko mulule bulungi ndyoke nzije mbabuulire ki ekiddako. Wait a minute. Abatuuze abali eyo mu mutwalo omulamba okuva mu byalo 10 mu miruka 2 ogw'ebijaba ne Katuulo mu Ggomola y'Ekyazanga mu disitulikiti y'e Lwengo wawulirira bino nga bali mu bweraliikirivu obutagambika olw'omugagga ayitibwa George Mutabaruka eyabalaalise edda nga bwe balina okuva ku ttaka kwe bali ng'agamba nti ettaka lino liri e Bwoya. Ebyalo omugagga Mutabaruka eyekubanye ne batabani be babiri ng'omu munnamagye wa UPDF n'omulala akola mu kitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA kwe baagala okusengula abantu kuliko Busibo A, B ne C, Lubaale, Katuulo, Kikanika, Bizo, Busumbi, Kamuwaza ne Isingiro ng'abatuuze bategeezezza nti ettaka lino teribeerangako lya mugagga ono Mutabaruka ne gye yavudde tebamanyi nga bo bamanyi lya Kato muzzukulu wa Mutawongwa era abadde tabalinaako buzibu bwonna ne beerayirira okukola kyonna ekiri mu busobozi bwabwe okwaŋŋanga omugagga ono Mutabaruka ne batabani be ababiri be bagambye nti baatandise dda okugenda nga babatiisatiisa okubakolako obulabe singa tebava ku ttaka lino. CBS etuukiridde ssentebe wa disitulikiti saagala kulwawaawo ebyalo e Masaka basomye ebyalo almost 8 tibabaruka yagenda obbagobako mukozi mu gavumenti batabani be bali mu PDF naye nga nanyi ntaka bwamanyi mulala nnyo ekyo nkimaze. Tubadde tukyali awo nabagamba nti bw'olaba omuvubuka gwe bayita Hamu Kiggundu oyo abeera muhoozi Kanyerupama abeera Janet Kebabazi Mama Assassin abeera Jeno Salim Sare George akandanaho ne mulooza nti nsaaga kati kandu baviire ku ntono which nga bbiri bagenda ne bategeeza omuvubuka ono Hamu Kiggundu emirimu gy'akola n'ebintu by'akola ono broka kubanga bw'otunula ebyafaayo bivuna obuddo talina waakwatagana byabugagga by'alina nabaga bagenda kukozesanga Abaganda bennyini ate okulya mu Baganda olwo n'okutwala amataka ga Buganda bwe kigenda mu maaso lwadde telebusa nga amawulire mugalabye olwaliro nejjo nti omugagga oyo yeyita omugagga emwazi mponga byo yasente zalina zizenga yezimalanga ye munnange nga bayingidde mu ttaka ly'ekigo okuli ezimu kuziyitibwa ennyumba ti project za Ssaabasajja Kabaka omumpembe wasanya Kaloli ze yakozesanga akatego okufuna ettaka ly'ekigo lino era nga bakyane bazimba ennyumba zino wetwogerera essaawa zino tubadde tuli awo ng'era amawulire gazze nti Hamu Kiggundu y'omu ku baagala okubba ettaka lino era nga n'ebyapa buli kimu akirina. Njala kubuuza Hamu Kiggundu kubadde nga gwe olina ettaka lisinga obungi mu Buganda era ng'ensimbi ezigula ettaka lino walijjawa wolaba Hamu Kiggundu manya nti Mayiga waali wolaba Hamu Kiggundu manya nti Janet waali wolaba Hamu Kiggundu oyo Yoseti Bahabula tabasira mutano wa Kalejezi kitegeeza ki mpola mpola agiisa obusera ettaka lya Buganda balitwala kati mwe abantu abali bulijjo beŋŋamba ensonga zino ebyalo omusajja oli byasomye wadde oli wa NRM gwewagira NRM kitegeeza nabo bagenda kusendugula bwe bagenda okusengula tekigenda kwawula wa NRM wa FDC wa People Power wa NUP kigenda kubatwala mwena kubanga ekibattaka kiri mujiya ate nga bakikola baba mu State House kubanga mission yaabwe yakuteekako Banyarwanda bagala kuva mu nsi ya Rwanda babajuze mu Buganda kitegeeza ki Hamu ne Mayiga bali ekintu eki kati njala bawa information ntandike kaguse kati ekiri atabaala kikiri n'asugadde waka malina okunywa ku mazzi njagala muntagingire wasanya Charles Peter Mayiga kuno simanyi tebakulika abasajja ba Kabaka abalangira n'abambejja basaafa ne bannaava njala tandika video eno bulambalamba mugiwule bulungi oba kuliko omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyama oba omuntu yenna asobola okutuusa mulegana ku mpologoma ya Buganda njagala owulize bulungi nnyo ntandise munnange lwali olwo nga ensonga zitambula nga muziwulira njagala wasanya Charles Peter Mayiga olekerawo okusiiwaza Bannayuganda kubanga ne ku lunaku Lwokutaano
wasinkanye omumpembe Yosef Tobasale mutano wa Karekezi nsi yaleeta mu State House yo njagendayo ntandise butandisi Charles Peter Mayiga lekera okusiruwaza empologoma ya Buganda ngokozesa amaanyi golina ag'ekitalo okuva mu State House ebigendererwa byo tubimanyi oyagala fuuka omusajja omu ku bagagga mu Kampala naddala mu Buganda era okikoze bulungi nnyo kubanga ssente ozifunye okutunda amataka ga Buganda n'okugamalawo munnange tunajjukira bulungi nnyo mwenna abantu basinga obungi temumanyi mwami ono bigendererwa byo biki nabagamba bulanga omuntu yeekaza nga ganti yasoma nga ate omuntu yasoma yennyini alinamu empisa asobola okulizayininga singa afuna resistance oba afuna okwemulugunya ku bantu bakulembera omwami ono akoze bikolobero bingi omulina okuba nti namulabisa mu nteekateeka gye balina ey'okusaanyawo empologoma ya Buganda n'atandika okunima empindi ku mabega so nga ate yali amala biseera ng'afuuyira eyaggala amatu omulere bwetwogerera essaawa zino njala bajjukiza katono Javudde katono nnyo munnange Ssaabasajja Kabaka yayitibwa okukyala ku ssomero lya Hana International Schools Ensangi. Essomero lino Ssaabasajja Kabaka bwe yagenda oddirambula yayitibwa Katikkiro yennyini naye nga balina akakodyo ke baali bateze Ssaabasajja Kabaka naye n'abagereka ku olwo naye yaliko ku mukolo ogwo ogw'okukyala essomero lino libayita Hana International School eri Ensangi mu district ewa Kiso. Munnange Ssaabasajja Kabaka ng'abinaanikamu engatto agenda okulambula essomero lino. Essomero lino lyali lya maama wa Hamu Kigundu kati ndowooza omugenzi Hamu n'alyeddiza. Olw'okuba nti yalyongeramu ensimbi n'odditereza Hamu ng'ategeeza mukwano gwe Charles Peter Mayiga Wassanya okutegeeza empologoma ajje agikyazeko ku ssomero lye. Empologoma nga bw'egamba nti yagala abavubuka ab'omulembe omutebi okuba nti bakozi nnyo naye teyamanya ng'ejja bulungi nnyo okulambula n'abagereka ku olwo yaliko okulambula essomero lye bayita Hana International School Ensangi. Kumbe omumpembe Wassanya yayina ekigendererwa kye emabega ekikusike ngera ne Ssaabasajja Kabaka takimanyi. Munnange empologoma bwetuuka eyo yasimba bulungi nnyo emirimu egikolebwa ku ssomero lino kumbe teyamanya nti kano ke kaali akanyeebwa ak'okutwala ettaka eddala lyengero bategeeza. Olwava omunnange omumpembe Kabaka bwe yamala okusiima naga nti munne guno muli mulungi nnyo ngusiimye. Bukyali bwayite luli busa Wassanya ono ng'ategeeza empologoma munnange waliwo ettaka lino bwe bitiye. Twalibadde tuliwo nvubuka olwo okusobola oddikulaakulanya nga tusobola okuteekako programu ezizimba era Kabaka yali musanyufu nnyo nga bumanyi nti bw'aba asiimye era munnange agaba kuba mu Buganda mwonna mu Uganda Kabaka yekka yasiima n'agaba newankubadde nti gwe mukyazizza ku kabule era yaba agabudde. Mwenna bamanyi bulungi mu Kisenyi enewawangaali abasajja abagwira Abasomaali waliyo ettaka lya Ssaabasajja Kabaka lingi nnyo naddala ettaka lya Buganda newankubadde nti ettaka lino libbiddwa. Naye ku ttaka lino kwe kuli ettaka Wassanya lyezza oluvannyuma lw'okusiba akatambawaala Ssaabasajja Kabaka ng'amuyise mabega Mayiga n'anoonya ebyapa ebiriko ettaka ly'omu Kiseera omuli Basumaali. Omusajja ono Mayiga kwe yakolaga ne Hamu Kigundu okuzimbako ebizimbe bibiri. Ebizimbe bino akedi zino baziyita bya Allah. Ebizimbe bino bya Allah ebiri mu Kisenyi mu bitundu omuwangali Abasumaali zino shopping malls. Mayiga bwe yamala okusaza empologoma ku ssomero liri ng'akuba Ssaabasajja akalimi nono za Ssaabasajja nategeezebwako nti teyasiima kugaba ttaka lino. Mayiga olw'okuba nti yakola akakodyo kali n'akikozesa ffujjo n'awaayo ettaka lino laliwa Hamu Kigundu bo bakolyeko ddiri zaabwe. Naye okumanyi nti omubbi ennaku ze zibeera 40 njala tegeeza ensi yonna n'Obuganda nti ebyo ebizimbe ebimula mu Kisenyi mu Basumaali okuli akedi ezebbiri baziraba ya Allah. Ebizimbe bino bya Hamu Kigundu, akedi emu ya Hamu Kigundu, emu ya Charles Peter Mayiga Wassanya Kalodi. Nkiddamu akedi zino ziri bbiri ku ttaka lya Buganda. Akedi zino bazita bya Allah. Emu ya Hamu Kigundu ku ttaka lya Buganda, emu ya Charles Peter Mayiga Wassanya Kalodi Mr. Alaje tababalya ssente. Ng'amaze okukyaza empologoma ku ssomero lya Hamu eriri Ensangi. Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo gisaba okuluma kuto kutegeeza nti omwami ono mukubba ettaka akusiba obutambawaala mu ngeri okutwala ku mikolo n'osiima ye n'ayita mbittavuubyo n'ajjamu ebintu byayagala n'atandika obbigabula ku lulwe nga ye era n'akola ebyapa nabyeddiza. Diiru eno Mayiga yagikola ne Hamu okuba nti bazimba akedi zino naye nga gobolooza nti basolooza abantu ba Hamu so nga ate ne Charles Peter Mayiga era naye ayinako ekizimbe kye kimu ku ttaka eryo. Ebintu bino byonna byakolebwa bulungi nnyo nga balowooza nti ensi tegenda kutegereka. Ebintu bino era omukolo guno abagigujjukira obulungi n'abagereka Sylvia Nagire yagutegeerako bulungi nnyo naye era naye teyamanya bigendererwa bya Charles Peter Mayiga kiki ekyali mu nsonga ezo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Njagala otegeeza abantu mwenna abawangalya ku bizinga by'ebuvuma. Nammwe njagala muteeka amaaso gammwe mu kkubo.
Mukaseera mpawe kaagaje bujja katono mwalitandika ogobanyizibwa ku mataka mu bizinga by'ebuvume eyo. Amawulire mbadde judde okujjobwa amawulire ga Mbulimbulange Mengo. Wasanya Charles Peter Mayiga bwe yajja okubalambula eyo nga baleetedde program mwanyi nteyimba munnanga yali tazze ku mwanya ezo. Omwami ono agenda okulinnya oba agenda obbinaanikamu engatto ajje okulambula ekitundu kyonna abali n'ensonga lwaki azze. Njagala bategeeza nti ebizinga by'ebuvuma bino omwami bye yajjako byatundibwa dda era kennyini yabitunda yali azze ku confirminga ttaka eryo era bwetwogeresa mutandika okunenya batansa okugoba abantu ku bizinga by'ebuvuma temubuuza. Naye ng'era famire ejja kuba munda muli nga temugimanyi ye famire y'omwami Sam Kuteesa omuli ne muwala we Shatiz Musherule nga yemu ku bantu beyaguza ettaka lino era batandika obbagobereza ku bizinga by'ebuvuma mumanye ani abagobako ye famire ya Kuteesa ng'ettaka lino Wasanya Kalooli n'ekitongole ekya Buganda Land Board balitunda dda era temutebutababuzaabuza nti ani abagoba ku ttaka. Shatiz Muserule muwala wa Sam Kuteesa ne Sam Kuteesa nkitegeezaako nti baafukwata obutitimbira obutitimbi bw'ensimbi ne baziwaka oli Wasanya okuba nti bagenda bagoba ku ttaka. Kino kidda kitya? Kino kitegeeza nti buli ttaka lyonna erigobwako abantu mu Buganda mukimanye nti omuntu ali mabega okukola ebintu bino si mulala nnyo ye Kalooli Charles Wasanya Peter Mayiga tebabuzaabuza. Awo nno kansoka ensimbi wakati njoke mbajjukize. Mwenna Bannayuganda abali mu Uganda nga saawudde njala bajjukizaamu ekigambo kino. Wiiki eno nyingi tukubamabega bagamba bw'ozaala omwana omunoonya ku lulwo era omulabirira ku lulwo. Weebuuze lwaki gavumenti ya wakati ejja kuleetako olusiddiiki okutandika okuga nti tugenda gema abaana bammwe nammwe abantu abakulu bagema. Nabagamba kakodyo kateeketeeka kaba magulu meeyo. Njagala mufuna okutegeera mwawula ekitakamba wakati w'eppeera n'entula. Nkiddamu tebageza ne babagamba nti bagenda kuddamu obagema. Wasanya Kalooli Charles Peter Mayiga bw'obadde mu state house ku nsonga ezimu ezakututte kwabadde okugema okuddamu okugema abantu covid oba ssennyiga 19. Njala tegeeza abantu ba Kabaka abantu ba Uganda mwenna naddala bali mu Buganda temugeza ne mukkiriza okuddamu okw'omugobwa agayiso agakisenyiga 19. Nkiddamu Yoseeri tibahabulwa ne muganda we Salim Sale akandana ko Joy balina amafakitole agakola ebintu ebijja obudde obulamu bw'abantu mu budde nga bayita mu kugema. Ennaku zino senyiga lubyamira n'ekifuba kiri mbaana abato oyinza okulowooza nti munnange emberengezi zibaluka. Abaana abafuna omusujja baddukana bakolola era ogenda okimaliza ng'omwana agenze ku oxygen kiki ekivaako yeddagala batandika batonyeza mu mmwa oba okuba kuba empiso nga temumanyi. Kino kibagamba nga ninako n'obuyinza n'obujulizi. Temuddamu kukkiriza mwana wo kubanga teri amanyi mwana bw'asula teri amanyi mwana wo mukuzizza muntu kuleetako lusiddiiko oba akamanyiiro oba akajanja akasumagiza eyalira mbw'ajja mugema amuwa eddagala. Nkiddamu eno nteekateeka yakukendeeza bantu mu Buganda ne mu Uganda. Musigaze abaana bammwe temukkiriza nteekateeka eno. Essaawa zino gyala babuuza mwali muzzemu okulya ekisenyiga 19 kiri mu mumma nga kikyatambula kiki ekiganye oba kyekiriwo kubanga ekintu kino yali bizinensi eyakolebwa yamalibwa. Kati ewaffe ono omwami mu meeting yabaddemu ku Lwokutaano agenda kuddamu buto okusitusa ekintu ky'okugema naye genda ogemeko nnyoko genda ogemeko abaana bo genda ogemeko abooluganda kuona bemikwano va ku bantu ba Uganda va ku bantu ba Buganda. Toddamu kutambuza pulogulaamu zo. Tukimanyi nti oli state mafia state agent wabula mumuzaako engalabi yo va ku baana b'abanno muva ku baana b'abantu. Pulogulaamu y'okugema kasita oddamu n'ogyesinyaako ojja kula ekinaafa mu yibira abantu bajja kukuba emiggo. Kati ngenze ku meeting eyaliyo ku Lwokutaano. Charles Peter Mayiga Wasanya Kalooli ku lunaku Olwokutaano ku ssaawa musajja gwe ku ssaawa 10 ez'akawungeezi ku lunaku Olwokutaano wayingira mu State House n'osinkana Yoseeri Tebahaalwa mutano wa Kalekezi era meeting yagwa saa 2 zennyini ez'akawungeezi. Mu meeting eno mwalimu Yoseeri yennyini mwalimu Kiwalebe Male John Katende Peter Mayiga Dana Atwine Muhoozi Kanyirupama Wabogo Audrey Omusezi Night Dancer The Durachula Nemberamu ne Janet Kataha Museveni.
Munteekateeka ze balina namutaayika mwe muli zino wammanga ze baateesa oba ze baayogerako ne Wasanya Kalooli. Naye nga nkyayogera ensonga zino njala bategeeza. Muggule amatu mwetegereze. Akavuyo akagenda mu maaso mu mawulire nga kino na kino na kino na kino kigwawo. Mwetegereze nnyo waliwo ekintu kye bapulaninga okuleeta okubasuulako. Nkiddamu. Akavuyo konna akagenda ku media waliwo ekintu kye bapulaninga okubasuulako essaawa yonna kye bagweko obubwe. Kino kyogera kitegeeza. Ebintu bino byogera bwe temuzo omusajja asaaga. Ekintu kye tuyita diversion okubuzaabuza abantu bajja ku kintu kino obateeka ku kirala. Ekyo bakikola bulungi nnyo. Nga sinagenda wano njala sooka kuisa message. Bw'oba oli mwana muwala mwana wa bulenzi nga fuluma eggwanga n'ogenda okkuba ekyeyo ng'era okolera nnyo emirimu gyo ku social media oli famous omanyiddwa oba popularly known mu luzungu eno message egenda eriwo nga mukolera ku Facebook mukolera ne ku TikTok okusooka nyala obebaza okuba nti musanyusa abantu ku internet oba balako stress naye mukendeeze ku kye tuyita okuyiwa empungo oba okusaasanya entungo kye tuyita okuwemula mulekerawo okuwemula mukendeeze okuwemula era nja okwebaza mwenna abakola program eziri constructive oba ezizimba n'eziyigiriza n'okubulya abantu ki ekyokukola mubala nnyo ba tiktokers mwenna n'abali ku Facebook naye abakyalemedde kuwemula mukuveeko tekuna gye kujja kutwala na kino kigenda eri mwenna abayimbi abaana abayimbi ab'obuwala kyosiga kyokungula kyosiga kyokungula kyosiga kyokungula tusigala tuli baddugavu newone kuba omuzigo n'ojeruka osigala lekaddugala nkiddamu osigala lekaddugala omuzigo okujjanga ku stage ne mukunamira ensi nga mulooza nti bagenda baagala ekyo ekikolwa gwe kennyini bawaye amanda mu mbugo direct nkiddamu abaana ab'obuwala bajja ku stage nga muli bayimbi ne mulaga empale z'omunda ne mulaga obutaffaali ne mubulaga amabeere nti mwagala musanyuse bafaani bammwe ekyo mukola nsobi okalya ddakaddadda envunyo ogirya mu katiko naye ejja kumala ekuddire gye bujjako ekyokulabirako mwana muwala Bedizze saazi ali mu America ekyamudusa mu Uganda toza nti yalina ssente ekikolobero kye yakola ekikolobero kye yakola ekyokutta oba babo eyali muganzi okuta obutambi muyita obutambi obw'ekiseegu kyekikyamunoonya essaawa zino mpaka nakati era talina bwagenda talina walikidda bamuli awulya erinnya Bedizze ekirowoozo kimuddizayo katambi kale kati eno message njagala egenda eri mu baana bawala mwenna abali ku Facebook abali ku TikTok abayimbi ensi ezaakulakula nedda obulombolombo n'ennono zaabwe ze baliko namwe mulina obulombolombo n'ennono teri musajja agenda kuteeka mu maka nga mu nsi yono badde ogikunamira okuva ku Lwokutaano paka ku Mande kiki mulaga omusajja yenna ffe tugula kiri mutu naye bw'ondaga ekintu ng'okitadde ku discipline basigenda kigula basi kyakuva biwinga. Let me tell you this, abasajja tugula kiri mutu so tekigula kintu kiri ku mutimbagano ba kiri ku kitereddwa ku sowaani nedda basi nakye ngenda kunoonya kyovula n'otuba ku mikolo gy'okwanjula mu meeting z'okwanjula bwe baleeta ekiri mutu tugula tomanyi kintu ky'ogula munda weekanga omaze kigula ng'era okitutte naye bamaama otulaga empale z'omunda otulaga ye mwakula ekyo kiswaza gwe ate era buli muntu anaakusinyako nti ayagala kuwasa tagenda kuwasa kubanga amanyi w'okikulira ku stage ne mumaka gogenda kikola era abaana agenda kuzala bafaana batya era ekyo ekintu ogenda kikolera bbanga ki nkiddamu ogenda kikolera bbanga ki vidiyo ezo obutambula okakola olwali okajja kuyo n'emyaka 3 teri mwana wa muntu alina mpeka emira agenda kussa mu maka ge nti akuwase ate teri mukazi agenda kubeera nakiyombekedde forever oba lubeerera era ogenda otuuka ekiseera mw'oyagala mubeezi kyanaabera naawe ng'akimanyi obadde weeyambula buli kanaku ng'abantu bakulaba goyinza okirowooza nti okifunyemu ffeemu naye ng'ate indirect wa mu ngeri endala kigenda kuzaalira akabasa nga gwe tomanyi naye nga golooza nti ofuna ffeemu kubanga oyagala kweyambula kino kiddamu mu kikomye ekyokubiri baana bawala abayimbi n'abaana b'obulenzi okuyimba kitone kiva eri Mukama Katonda era yakibawa muggyemu ekiguli amagala eddiba naye mulina ekintu kye muteekamu ekirala kyekiriwa okunywa enjaga tekwongeza bagoberezibwa okunywa enjaga
tekuongeza nsimbi zofuna kyovula tubaga nti mu Uganda baserebu tebaliimu olw'ensonga nti ebintu mu bikola nga maze kunywa enjaga tina kyegenda okujja okwonna kyoyagala okukola ki okufuna mulekera okozesa ebiragalagala mujjenga ku stage nga muli bakalu bulungi nnyo mukole ensonga zammwe mugende ekikolwa ky'okunywa ebiragalagala kibi nnyo kijja abayimbi bangi nnyo mu nsi kijje abayimbi abeetutumu ku stage gwe ngolooza nti onywa enjaga egenda kufula kyolina okubeera nedda eba ekwonoona enjaga mbi eri obulamu bw'omuntu kubanga ojja tuuka ekiseera nga tokyasobola gya affordinga ekuswaze wenna oyike windows ojja kuba tokyasobola kukola ki kuba nti okola kyolina okukola so nno ensonga ezo nzogedde nga nzijuliriza mwenna abali ku mitimbagano abaliko abagikozesa mugikozese bulungi mu ngeri esoboka kati ngenze ku security alert y'abaana bawala muna bali ku TikTok naddala abasuubira okuddayo waka abali famous nafunye information era njagala gibategeeza state ngeyita mu bantu bayo ku ground bamafia abakozesebwa naddala balina social media platform nabano bannamawulire abali ku ground betegese nnyo kuba nti bagenda bajja mu ngeri ekimpowooze etya ova ku kyeyo Saudi Arabia oba mu Oman oba Dubai ng'oli famous popularly known nenga mission bagimanyi nti babatwala mbuddu buno mulina okwogera ebintu bingi nnyo kati okuzibira ebizibe musanze eno obutayona gavumenti obutayona kifaananyi kya Yoseti bahabula tabasira mutano wa Kalekezi yalagidde ekitongole kye ekyokwerinda kya ISO kikolagane bannamawulire abamu mu Kampala okuba nti buli mwana akomawo ng'ali popularly known oba famous ku TikTok oba ku Facebook babenga bamuwa special interview noba mu kyalo bajja kukimeba kubuuza ebuuzo naye nga microphones bagenda okukozesa oba bagenda okutwala okufuna ekyokulya oba ekintu kyonna kibagenda okukozesa okubanga bakuleeta okufuna interview eyo kigenda kuviirako obulwadde bw'otajja kufuna mu bbanga ttono nnyo ojja kuba otandika okufuna ebizibu by'otamanyi obulwadde bw'otamanyi eventually ofe nkiddamu mwegendereze nnyo abantu bemusinkana abagenda obbajjako interview ndowooza kansome message eno bulungi nnyo kuba bino ebigambo si byange nze byange olumu mbyogera nemulowooza nti oba nywedemu kawalaki kangisome message etambulate kuba nze sina gwe ntya nabagamba lastly SB4 was given a job to use a poison microphone to poison or hustlers from outside Uganda. So better warn them to avoid being interviewed by anyone. They should not do it. The reason is that Museveni knows it very well that all people who went for slavery, they hate him. And so they need to be very careful. If possible, they should stop talking about their movements. And they should come to Uganda privately, otherwise things are worsening. Remember, every person who will be interviewed, bwanaona okukwata, they will keep following up on them until they assassinate them. Kati wano wali ekibuuzo. Golooza lwaki oli famous ku internet ate no deka media ze Kampala ne zikwagala nnyo. Let me ask you one question. Ugandan medias, were they part of your efforts to become popular? It's just a question kibuuzo. Oli mumanyifu nnyo ng'okozesa omutimbagano goba account yo ku Twitter, ku Facebook oba ku TikTok. Njala kubuuza. Bannamawulire b'e Kampala oba ebitongole by'amawulire mu Kampala byali birina omukono mu kubeerako okwo kubeera famous oba okubeera okumanyibwa. Kye kibuuzo kye njala kubuuza ng'owulira information eno. Nkibuuziza bulungi. Gwe omwana ali ku TikTok ali ku Facebook. Amawulire g'e Kampala oba bano ba online bloggers oba online journalists baali kitundu ku ggwe mu kumanyikako. Lwaki bw'otuuka oli asobola n'okukuloonya mu kyalo ewammwe akwagaza ki? Abatagulira MBs takugoberera just waliwo mission. Kino kiddamu nabagamba mwegendereze nnyo. Mission ey'okugyawo abaana mwenna beegulidde amannya bannamawulire yatandise. Kumwe mwenna waliwo yalabye omulambo gwa Sumi munnamawulire mu Spain. Lwaki ono abadde nga konsula wa Spain omulambo gwe bagulaze mu mmotoka akoze accident?
omulambo gwa Soni gwa Buliride teguna ogumanyikiddwako nti bagukubye ekifaananyi Google oba gujje mu motoka weyafidde abasoba tebasobola kuba bifaananyi baagala waliwo ekintu kye bafumba nga sinagenda ku information baleeta ekintu kye bayita Mohozi project bakireeta mu buli every fashion era nga TV radio station ba political analyst ba TV presenters ne buli kakikyawo omuntu yenna bagenda kukozesa amaanyi n'ekifuba okulanga batunda ekintu kino. Now this is to inform your city Bahabura Tabasala the son of Karaches. We the Baganda oba ffenga Abaganda twakusembezanga omuntu ng'omuntu tetwamanya kye twesembereza n'olw'ensonga njala kugamba ekintu kino kyule bulungi twasembeza omuntu gwe twalowooza nti muntu n'oluvannyuma twategeera nti omuntu ono kiteega ekitufuukidde ekiteega ate tosobola kukkiriza kiteega ate kituwe nnyabingi nti ate nnyabingi yabakisikira tekisoboka kubanga twasembeza momboze nga bweri emomboze so tewaliwo obuyinza bwonna bwokulagira nti otuleetera ennyabingi w'omutusibe ku kitujja kukola naye tekisobola kukola so bannayuganda njala mwegendereze mu bintu bigenda mu maaso mu Uganda ekirala ku speed gye bavugirako media n'abantu engeri gye batandise okwedisiplayinga mu t-shirt za Muhozi project eyina ekintu kyevuga neewo kino baleese Muhozi omuteeka wano naye nga ntegeddeko Mayiloland bill essaawa ne bayinza ogyetera mu paali bagiteesezaako ennaku 2 oba 3 n'eyita njagala mubeera laati nnyo ku nsonga eyo abali ku social media nkiddamu okozesa omutimbagano nga bw'oyagala sigenda kugaana funamu ku magezi tegeera era beera mwegendeza nnyo mu bintu by'okola ky'okola olwaleero kijja kukulumiriza mu myaka gye bujjako either gwe oba omwana wo nkiddamu ky'okola olwaleero kiyinza okukulumiriza leero oba okulumiriza omwana wo ekyo nakyo nkimaze sigenda kiwaako ne mwenna abaana bali ku TikTok abali ku Facebook abali ku Twitter ng'oli popular known oba ng'omanyikiddwa mbabuulidde bannamawulire aba online nga bali Kampala mubeegendereze nnyo okujja ku interview kubanga tebali part and parcel of your popularity nkiddamu bonna basinga obungi ba state mafias era nga netagatiza abantu abasinza okuttibwa mu Kampala oba mu Buganda abantu bali basinkanye kule babajjako interview indirectly nga balina ekigendererwa kyabwe nammwe bannayuganda bava ku kyejo nkiddamu nga mudde Kampala mwegendereze n'abantu bamwe tebabaagala mwabasindika sente bakolera ebintu mwegendereze nammwe abaddayo okweraga nti mulina sente Uganda sente kive eri gavumenti n'eri abantu mu mafamire kola ebintu bye mu kimpowooze ogende okulaga ennyumba yo si kyabuvunaanyizibwa kubanga okweraga si gwe musono gwe tulina ffenna abantu abasinga okuba ne sente tebeeraga era asirika bwe kye naye ng'amanyi nsobola okweriisa nina akamotoka nawe ensula gwadda ku mutimbagano nolaga ennyumba yo nolaga akamotoka simanyi nina kino nina kino ekyo kyennyini kyokola kyekikuteeka mu bulabe bwe wakuba tokimanyi ekyo kyatulema okuyiga abantu bangi balina sente teboogera bantu balina amataka balina amayumba tayogera ne kasi toteeka ekintu kyo mu ttala bwe bwepa osiraga okay welcome mbalabye bategedde so ago nga bwagabuwa ngenda okusimbula mwenna eno message kati ntandise oluvannyuma lwa Charles Peter Mayiga ku Lwokutaano essaawa zabadde 10 ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi nga sinkanye Museveni ne Janet n'abalabe basomedde bino byateeseddwako mu meeting yeeno ekisookera ddala omukulu Yoseti Bahabura Mutabasiro mutano wa Karekyezi yabuuzizza Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga mukulu nakuwa ensimbi okuba nti otambuza project eya Muhozi naye project yeno ndabeekonye kye kigenda mu maaso kubanga omwami bamuwa ssente okuziteeka mu bamemba parliament abalondebwa mu Buganda okuba nti agitambuza n'okupromotinga okutegeeza abantu nti ensi Uganda erimu emirembe ebyo byogera ku social media tebikola by'abantu abeenonyeza ebyabwe ekyo akikoze bulungi nnyo ekyokokyogera naye yo bambi emufukidde ekizibu era bambuuza nti ensonga zino zituuseewa omukulu ono yasose n'atunula mpwangali nga talina kyakuddamu mukama we ensonga nti ensimbi baazimuwa era nga mu kino bamugambye nti weesunga okubeera vice president mu gavumenti eddako simanyi oba yaddi kubanga ffe tulabanga mu abagenda okugwa essaawa yonna era nga gavumenti tugenda gitwala bannayuganda bannansi kubanga omwami ono kigendererwa kyakufuuka vice president oba prime minister mu gavumenti gye bagamba bya Muhozi etasoboka kubanga mu constitution tekirimu n'abantu obuntu
kino tebakisobola kikkiriza bwe mwagala kigezaako mutandika okukikola naye nga mujja kulaba ekinaavaamu omwami ne bambuza ekintu kino yazzemu n'aga nti bakama bange mumpe mwakadde mala okulaba nti nziramu okukola ebintu bino naye nga si byanga mukirowooza kubanga tufunye kyetuyita resistance oba tufunye ekintu kyetuyita okulemesebwa mu bantu abatugamba ebintu bino kubanga abantu abasinga obungi bakowadda regime so no omwami ono bw'atyo bwe yazze mukama we ku nsonga eyo esooka ku nsonga ey'okubiri omwami ono yabuuziddwa kiki ekyatuuka mu Buganda naddala kuba MP abaawebwa ensimbi okuba nti babeera ku muzinzi ogw'okusobola okuwagira ekiteeso eky'okugyawo Maryland kubanga Mayiga yaweewa ensimbi era n'asuubiza mukama we Yosef Tawasira mutano wa Kalekezi nti mukama wange nkusuubiza ekintu kino kigenda tutambula bulungi nnyo okuba nti tukitambuza we tunaatuukira diiru eno ejja kuba nti emaze okukolebwa nga ba MPs bonna abasinga mu Buganda bakkiriza ekintu kino era Mayiga mujjukire yaweewa ensimbi zino okuba nti yatandika n'okuyita enkuŋŋaana z'abamemba ba Parliament abali mu Buganda naye enkuŋŋaana zino n'enzirinnyamu eggere n'enziyuzaamu mujjukire bagamba nti balina enkuŋŋaana mu kitundu gundi ne bazisazaamu ne baga nti essala bagenda kukola okuŋŋaana gundi ne balusazaamu nakati essaawa zino abamu abasinkana Ssekinomo babuulira ensonga zino kubanga si yali mu kalulu kaabwe lwaki mwebuuza yali abaagaza ki kubanga ensonga yali nti yali ayagala kkiriziganye nabo ku nsonga za Maryland nti bagenda mu kuteesa abamu bebulankanye sinakiryamu bagende ebweru w'eggwanga kino kigenda okutuukawo nga tebaliiwo kati njagala bategeeza ekintu kino singa muwulirako ekintu kye bayita Maryland bill ngeze mu Parliament n'otalabayo memba wa Parliament gwe walonda ne bakugamba oba taliiwo oba yalwadde oba agenze metero w'amanja tobuuza kiki awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala Yosef Tibahano Tabasira mutano wa Kalekezi yabuuziza Charles Peter Mayiga nakuwa emmotoka pitirivu oziwe abantu abasanda okuwa emmotoka zino basobole okubanga bayisaawo ensonga zange ez'ettaka olw'okuba nti abasajja bano balowooza nti ffe tuli balumba tuutu bukyangalubanga lwa mindi ndowooza wiiki eno yennyini omwami ono yayita olukiiko lwa Buganda ne batandika okweyogeza ku nsonga ezikwatagana ku Maryland n'ekiwamba ttaka naye nga kino kalinga kulaga bantu nti afaayo naye nga si kyekigendererwa kyo kubanga pressure emutuuse weyina okuba nti emutuukako bulungi Museveni yamugambye bw'ati mukulu nakuwa ensimbi enkalu n'enkuwa n'emmotoka oziwe abakulu b'ebika wepuna ab'amasaza ne basajja ba Kabaka okuba nti etteeka lyo bwe lijja ery'okujja mu Maryland liyita bulungi nnyo era abantu bali supporting mu Buganda naye kirabika kino kiganye Museveni yagambye wasanja Charles Peter Mayiga nkuwadde emyezi 3 bwegiti either nga mission gye nakutuma ogimaliriza oba ogenda kuzza ensimbi zange n'emmotoka ze nakuwa okuziwa abakulu b'ebika basajja ba Kabaka nga nenda bugisi mufungize oba si kyekyo ojja kundaba akanfaamu kati mukulu yenna oli mukulu wa kika oli mukulu wa ssaza oli waki eyafuna emmotoka nga Mayiga agikuwadde manya nti emmotoka ya Museveni njagala tubenga abantu abakulu era bategeera bali kyalimu empeka emera bwe bakuwa emmotoka ne bakuwera ku kadi ngeri manyago ne muleveni manyago gali mu mmotoka eyo jangu ku internet kuno ogirage bw'obanga oli mukulu wa kika oba oli musajja wa Kabaka w'ensonga nga bakuwa emmotoka ezo kuzinda balaga nti bazigaba nga kadi eri manyago nga ne muleveni gyeri ngeri manyago jangu ate era ku mmotoka zino kuliko omusajja wa Kabaka omu w'ebitiyana eyo yagifunako ne baŋŋambye lwayaba mwami ono saagala mwogerako bingi kubanga abafu mbanjagala ne bawummula nenjagala balaga ekifaananyi kino mu kitegere nti omwami ono yafa lwa nsonga ya mmotoka kuba nti famire teyayogera naye nga musajja wa Kabaka ono simanyi oba omutanda yategeera nti musajja we yafa musajja ono w'emitiyana eyo y'omu ku baafuna emmotoka ekifaananyi kiikyo ezimu ku mmotoka ze baamuwa yeyamugjawo abantu b'emitiyana ndowooza omwami ono mumanyi ku ssaza wonna yamu ku baafuna emmotoka naye emmotoka kennyini yamugirawo awo sigenda kulwawo njala genda ku nsonga endala so mwenna abalina kadi z'emmotoka ezo bembaga muziza nga baazibawa mujja kubanga mumbuulira tugenze mu maaso Yoseri yayongere n'agamba wasanya Charles Peter Mayiga nti nakuwa obuvunaanyizibwa obw'okukunga Abaganda okujja okugemebwa ssenyiga 19 naye na kino kiganye kiki ekiri mu Buganda
mwami ono yamugambye tusanga emiziko mingi nnyo nti abantu abasinga omungi tebaagala kubagema ate n'ekirala ovubuka ono kennyini kwogera yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulemesa puroguramu za yoseeri n'ezange mu buganda zikola naddala okuyita abantu okwegemesa njala kubuuza mayiga ng'obwolaba abaganda bw'olabako amatu bayita mbuzi oba bayita nte abantu bano bategeera ekigendererwa kyo kubanga essaawa zino wetwogera tewali wadde woyinza kulaba nga boogera kigambo kino gwe kiki ekikutambuza nga atalinaako beewammwe otandika okugamba abantu bajje bagemesebwe kiki ky'oboonoonye ddala okujja nga naawe olina ekigendererwa ekikusike nga yoseeri we yakubuuziza mu meeting eno mukimanye lunye mbagambye nti abasajja bano balina enteekateeka ekendeeza bannayuganda mu buli ngeri esobola era mujja kulaba mu biseera gye tujjawo nga okulwala kungi nnyo nenga n'okuwona kutono nnyo era basinga obungi mujja ddugulamu akaba mukitegedde bulungi nnyo yensonga eyo gye ngenda bagamba kati mwenna bannayuganda abali mu Buganda njagala muwulize ensonga eno nabagamba nti mu Buganda mwokka mwe muli ekintu ky'okubba amawoowolo ensigo n'ebibumba nga babitunda katale ketuyita black market waliwo kampuni etambula egamba abantu nti esobola okubajjanjabira n'okubakebera omusaayi n'ebibumba byonna ku ssente entono pawekaaga bagiyita Fukanga Health Care International akapapula ke kano buli njagala mukategeere bulungi ne mutegeere mission yaabwe kaako mukategeere bulungi ba kampuni bagiyita Fukanga naye bw'olya Fukanga weebuuza kiga Fukanga mu kyalo Nyolo kyalo Tooro kyalo Luganda kyalo Kiga kyalo Soga tugenze bwetti ntegezeddwako nti health centers zino oba kliniki zino ziri mu bitundu ebya Naggulu n'ebitundu ebiranye mu Kampala eri bwete soma bwete we are informing the general public that Fukanga Health Care has good machines which can detect or scan all parts of your body system, and they have herbal drugs of all kind of infections and diseases, e.g. hepatitis B, hypertension, high blood pressure, fibroids, eclipse, allergy, cancer, kidney problem, sickle cells, diabetes, asthma, tumors, n'ebulwadde bw'amaanyi ne STD era nga bakugamba nti management esobola okukolerako ku mutwalo gumu ogwa Uganda era nga eri located at Kira Town Council Namugongo Janda. For more information bagamba contacting ennyumba eno sigenda gisoba naye nga ekigendera ky'abano teri mu Uganda muntu asobola kukebera musaayi ku mutwalo gumu taliyo nga kebera olwadde bino byonna kino kiri kitya batambuza opapula nga bagenda babusuula kati targeti yaabwe yafuna bantu bagenda kujja bakebera bintu bino nga bakuggyeko omusaayi bwe bakuggyako omusaayi blood samples bazitereka wale kufuna match kwe kuba nti omuntu abadde yeetaaga mawowoolo oba yeetaaga kibumba yeetaaga nsigo bwe bakebera omusaayi go nga gusobola okukolera mu mubiri gw'oli omuntu gwe baagadde ne match ye kati gwe wagenda okuva firimu amaze okukebera bakugamba ekima results zo ng'ofaanagana ne bali bamanye details zo zonna munne tugenda kudda ebijja okuddirira bijja kuba kugenda magombe sijja kuba kye bajja kuziika njala mufuna obwongo Kampala okukebera full body check nakoma okugenda okukebera full body check banzijjako emitwalo 18 ona akugamba ati bakebera mutwalo gumu nakoma okugenda okukebera full body check ebbanga liseeko emyaka nge gigenda mu 5 mitwalo 18 olwasa mitwalo 25 gwongamba otya nti ate onakebera omutwalo gumu soko kozesa obwongo bwo nti omuntu asawo omutwalo gumu okukebera endwadde zino zonna ayagala ki so baana bawala ne baana balenzi mwegendereze nnyo ebintu bino bigenda maaso kubanga ebintu bino bitegeke bulungi nnyo nga temujja kusobola bantu bano kumamala kuba balina obukodyo bungi nnyo era mwegendereze nnyo kati njagala okuzanya eddoboozi lino kaddemukko muliwulirize era eddoboozi lino ekigenda oddinzanyisa njala mumanye embeera empologoma yaffe gyerimu njala mumanye empologoma yaffe embeera gyerimu ekisookera ddala bamanye ebyafaayo mujjukira nti okuwaŋŋangusibwa kwa Sir Edward Muteesa kwali byabufuzi era yakomekkereza bamuttiddeyo bwe najja wano nekuba omulango gutakungula abantu okusituka okubanja empologoma gyeri empologoma yagenda okuvayo ng'ekituufu kyo bambi olwaleero najja nekuba programu eyali enkusike mayiga gye bali bamutadde mu State House gikola
ey'okuddamu okuwa Ssaabasajja Kabaka obutwa omulundi ogwokubiri. Era nga bamugamba ateeko programu ez'enjawulo okuba nti ateekawo programu ez'enjawulo Ssaabasajja Kawana alabikiranga ku mikolo okuba nti alabika eri Obuganda n'okulabika eri Abaganda nga balina intention yaabwe y'okugyawo empologoma. Naye mu Sande programu gye nasemba okukola ku Sande ne ngamba Museveni munnange bakuwa n'okuddukayo toyita waka osulo wabupangisa. Naye kugamba amapesa gali abiri gegendereze nnyo kubanga obudde olina butono kye kisooka. Tukimanyi bulungi nnyo era ne records weeziri ezoogera ku bintu bino. Nabalabudde ne mbaga mugende mpola kubanga kimutinkula temukimanyi. Nsuubira nti Ssaabasajja okubeera kwe mu Buganda si musiru ate muloza tategeera ategeera bulungi nnyo. Nabagamba obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo. Mayiga okola ebintu bino byonna empologoma eraba. Mayiga okola ebintu bino byonna abantu balaba. Naye Mayiga kati no voice note oyo ddoboozi lyengenda okuzanya baagijja oba ddoboozi no baali babuuza Ssekabaka awumulidde Kasubi Frederick Luwangula Muteesa nga amaze okuwanga nk'okugenda mu ggwanga erya Bungereza. Muwulirize bulungi nnyo eddoboozi lino mujja tegeera lwaki tukyalina obuzibu mu Buganda nga n'okwogera kizibu babaziba emimwa kubanga ebyaliwo bagamba nti ebyafaayo biddiringana tetwagala ebyafaayo biddiringane nga boogera tusobola okwogera. Gwali eyo ng'owulira nti byenjogera tebikunyumira oluwaddemba okukwatamu buziina abo n'ogenda abaagala okuwulira ebigambo bino bajja biwulira bulungi nnyo. Eddoboozi lino lyengenda okuzannya liri mu Luzungu ate Oluzungu luno lukakkali nnyo bw'owulira nga ebimu tobiwulidde nsobola okukuddiramu gye bujjawo katono oba gwe kennyini okwetooleramu n'omanya nti ebigambo bino byaliwo era bisobola okuddamu naye tebijja kuddamu nga weetuli. Eddoboozi lino litandika bwe liti. Hello, and thank you for downloading Witness from the BBC World Service. In November 1969, the first president of Uganda, Edward Muteesa, died in exile in London. He'd been forced to flee his homeland by Milton Obote and died in a small flat in Bermondsey. His friends still dispute the reasons for his death. Woli reports. It's 1969, and in a flat in the poor South London neighbourhood of Bermondsey, Sir Edward Muteesa, the Kabaka, the ruler of the Kingdom of Buganda, and the first president of independent Uganda, talks of his life in exile. Well, it's very difficult indeed. I am, of course, on public assistance, national assistance, and that is complicated enough. Although I have friends who do help me a great deal, and without those friends I don't think really being able to keep my head above water. You don't get any assistance from the Uganda government, presumably? Not from the Uganda government, no. Has there been any question of the British government giving you an allowance? I have made approaches, but as yet nothing has been suggested, but I hope that the file is still open. The Kabaka speaking to the BBC's John Simpson. The Kabaka's daughter, Princess Dorothy Nosolo, was at boarding school in England at the time of his exile. Bermondsey flat. It was very sad for me to see my father there. It wasn't a happy place, you know. The flats by that area where it used to be, it was a bit depressing. He coped and he used to make light of things, to make it look as if it was just a temporary thing, you know. He was always hopeful. Dubbed King Freddie by the press, the Kabaka had been educated at Cambridge University and had been an officer in the British Grenadier Guards before taking on his duties in Uganda. Back in Britain again, he struggled to find a suitable occupation. I had to be careful in the choice of the things I wanted to do, because I didn't, in the first place, want to discourage or dismay my people by doing a job which they thought was not dignified enough. Certainly to have gone into a business or a big money-making enterprise, I'd have then have come short of the expectations of me that I was taking the opportunity of making money, which I never did as their ruler. So at the moment you're doing social work here in Bermondsey? So at the moment I'm doing social work. Well, what does this involve? We look after old and young people who
try to give them a background, a home. He wanted to go into a regular job because he had no money. Joyce Mpanga was a family friend of the Kabaka. She and her husband had also fled to London. He wanted to go back to his regiment, but the British government feared disturbing the government in Uganda, so they didn't allow him. As the most prominent Ugandan in exile and an active opponent of the new president Milton Obote, many feared for the Kabaka's life. We got warnings. People used to write to say, somebody has been sent, be aware, take care. When he wanted to take a regular job, Scotland Yard thought it was dangerous for him. He could not take a job where he would go out every day at the same time, take the same bus route. And in any case, we all, his subject, hoped that he would come back and be a Kabaka in Uganda because that was his permanent job. But no one was sure when that would be. Sir Edward Mutesa had been ruler of Buganda, the largest of the kingdoms which made up Uganda, and he was Milton Obote's choice for president of the newly independent country. But in 1966, Prime Minister Obote promoted himself to the presidency and moved to abolish the old kingdoms. He ordered an attack on the Kabaka's palace, led by a new army commander, Idi Amin. The fires have died down now on the hill over there where the palace buildings stand, and the shooting seems to have stopped. Unless you actually try to get up to the palace, and then you find roadblocks of overturned lorries and trees, and above the thunder you can quite often hear the occasional shot. There is still very much a feeling of tension and unrest here, and it remains to be seen whether the news of the eventual fate of the Kabaka is going to fan the flames once again. The Kabaka escaped over the palace wall and began his journey into exile. He walked from Kampala to Rwanda to Burundi, from where he flew to London. He was lost and he had no money. He was living at the mercy of his friends. Those friends were constant friends and they were very good friends to him. He settled in London, given use of a flat by Richard Cargom, an old friend from the British Army. There, on the 21st of November 1969, the Kabaka had been discussing arrangements for the official celebration of his 45th birthday. His friend, bodyguard and assistant, Jehoash Katende, was cleaning up after supper. Joyce Mpanga recalls what happened next. That evening, Friday, while Katende was washing the dishes, the Kabaka collapses. He rings his doctor, the doctor is not there. So he rings my husband and says, what do I do? Because his doctor is not, being a weekend doctor had gone. So my late husband said, no, ring Richard Kagom because he's nearer you than we are. And Richard brought his doctor. And the doctor said by the time he got there, he was already dead. The suspicion among his friends was that someone had poisoned the Kabaka. His autopsy revealed a staggering level of alcohol in his blood. The inquest ruled that there had been no suspicious circumstances. The explanation was the Kabaka was an alcoholic, but his friends were resolute that this was not the case. British justice, they said the Kabaka died from alcoholic poisoning, but he had become almost a teetotaler. He used to drink just white wine, not anything else. And Wednesday when he was there, he was drinking a little. Thursday, Richard Kagom had a dinner for him. They all said, but when he was here, he didn't look drunk. That was Thursday. How did he die? We believe he was poisoned. And we have reasons to think he was poisoned. The Uganda government was involved.
As long as he lived, he was a threat to Uganda government. The Kabaka's body remained in London for 2 years before it was returned to Uganda in 1971, when Obote's successor, Idi Amin, granted the Kabaka a state funeral. And among the tens of thousands of mourners were people from Bermondsey who'd come to see King Freddie laid to rest. That edition of Witness was presented by Shehu Woli. The producer was Alex Last. For details of our complete range of downloads and our terms of use, go to bbcworldservice.com/podcasts. Yamuwulidde bigambo biri mu Lunyanyimbe lwekiyita Olungereza naye nga bakugire bulungi nnyo ekifaananyi kwabo abaali bakingiriza Ssaabasajja Kabaka nti baafunanga obubaka obw'omugirano nti waliwo ekikyamu kye bagenda okukola empologoma nga kyendi mu kukola essaawa zino bakyenzize nkola mu programu ey'omubimuli Mbulanga Emmengo njagala nsooke mba n'okuli just akantu kabo. Muwulidde omukyala ng'agamba nti twafunanga obubaka obw'omugirano nga batulabula nti waliwo olukoola okutta Ssaabasajja Kabaka weewunye ng'ali Bungereza. Kati bwe nvaawo ne nzija ne njogera ebigambo bino nti waliwo ABC ne mufunako n'ekyokulabirako naye olina asigala ng'atambuza engalabi agamba propaganda ne weewunya. Tugamba nti ebyafaayo biddiriŋŋana ensozi tezisinkana naye abantu basinkana. Yoseri Kibahara otabasala mutano wakalekeza ensi yaleta muzeyizedde y'omu ku baali mu lukwe olw'okuwa omugenzi Obote amagezi okulumba olubiri. Era olubiri lumala okulumbibwa enkera waalwo Yoseri y'omu ku basupervisor abaali bazze okukonfaminga kiki ekyali tutuuse ku lubiri nga bagala konfaminga nti Omutanda yali amaze okukisa omukono nga bamuse ekyabajja enviri ku mutwe ng'Omutanda basobola okukusa okumujja mu Buganda ne bamuddusa mpaka Burundi yogayoga Bungereza. Tebaatuula mpaka ng'amaze omujjawo. Omutanda yatuuka e Bungereza nga n'ennyumba bwe baamuteeka bambi ekwasa ennaku ng'abadde kabaka wabadde pulezidenti w'eggwanga eddamba. Nga ne gavumenti y'omumpembe Milton Obote omumpe tesobola muwadde 10 okumulabirira kubanga yali simuli wanguzi yalina ensimbi ze yalese emabega n'ebintu eby'obugagga n'agenda buwaŋŋanguse. Olwaleero ekintu kye kimu be bantu be bamu abali mu sisitimu abaagala okukola ekintu kye kimu. Bino temulowooza nti sina byakukola wabula mbajjukiza okubategeeza nti ebyafaayo biddiriŋŋana. History repeats itself. So whatever is taking place right now in Buganda was there before. That's why His Majesty, the Kabaka of Buganda, already Mwenda Mutebi the second right now, he knows each and everything and he doesn't want to leave his people in the Buganda to suffer. Although he is quiet, but he knows each and everything which is taking place in Uganda. And he knows who are the people who are behind of the plot of assassinating him. But he is quiet, but he knows. Era amanyi bulungi nnyo. Muwulidde bulungi ebyafaayo nga biddiriŋŋana Katonda nga gyaleeta engalabi abaabikola weebali era bye babikola essaawa zino lwakuba tusobola okwogera ne tugaa nti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti. So nno nja bagamba atali okutambulira ku sibira y'amenvu mwandibadde nnyo baakisa nnyo ne musiima omulimu gw'enkola. Tugamba basiima ogenze mwandisiimye omulimu gw'enkola. Essaawa zino njogera nkyanyinza okuba nga soogera. Mwandisiimye omulimu gw'enkola bantu mmwe. Mulaba ekiri ku TV e Kampala bapromotinga muhoozi teri ayogera ku nsonga zikwatagana ku bantu. Mulaba ekiri e Kampala essaawa zino bali mu kubba mataka teri muntu asobola kwogera ku kintu kya kubba ttaka. Abantu bali mu kubatta mu kimpukumpuku teri aboogerako. Essaawa zino njala babuulira. Waliwo omukulu eyazze mulaloza nti simanyi yazze n'abantu 5 ne ku nnyonyi yazze yeebawala bwala. Katolo bwa mamanyole mu ttake muno mission eyo yazze n'omusawo Muganda kati njala kubuulira. Tugamba nti eddogo teribuuka mayanja. Naye ate eddogo nabo olisitona olireetera mu kibokisi n'olireeta ku mayanja olirogereko oba otuuse omuntu obulabe ku muntu omutuuseko obulabe. Tekikola. Nakugamba ndi muzzukulu wa Misambwa ne muzzukulu wa Mizimu ndi musajja Muganda. Eddogo terinkolako. Wadde asobola kutegeera nti wazze wasookedde ekkonya n'abantu 5 be mwazze nabo.
nkubuulira nabagamba nti nza nerijjako ojja kugwira bwerere Katonda yantonda yekka yamanyi lwaki wendi naye nga nkyayogera nkyaliwo nja kulemera ku nsonga za Buganda mwabagawumbidde nga mulinda ebintu bibasanga muli tubagamba nti mujja kulumwa nnyo enjego bagwako nga temutegedde lwaki baguddeko ebigambo ebagambye byensiba mbagamba wano omukyala bagambye nti baafunanga information nti waliwo ekintu ekigenda otuuka ku mpologoma ngera kiva Kampala kiki ekyatuukawo enzija n'enjogera ebigambo baga nti ABC eno programu nagiteekawo nga akimanyi nze ntuula ku laptop ako kompyuta ku simu kuno nemmala ebiseera nga nnoonyereza nenkuba amasimu okumanya kyekigenda maaso drone zimpa information enjera empa information kyekinnoonyesa okwagala okunzija mu nsi eno so tewali kirala nze sibbangako sitemulangako muntu sikolanga nsobi ku nsi era mukama nali nkoleza ensobi ansonyiwe naye nga omulimu gwenkola gwe gunoonyesa nembanga ne wensu nasobola kulagirawo muntu sisobola kunywa kintu muntu kyampadde wadde okulya emmere omuntu gyampadde kino kyenkola kubanga bali tebakisuubira nti erinza okuvayo omuntu n'asobola okwogera ensonga zino nga teyeetiirira gwe njagala mbule basajja ba kabaka bameka bakyasobola ku nsonga ezikwatagana ku kabaka njagala mbule mwaba bapaliamenti kyasobola okuyimira nayogera ku nsonga ezikwatagana ne Buganda waliwo Buganda caucus eyalondebwa recent baali boogedde ku Maryland oba ku gidisikasingako baali boogedde ku nsonga ez'okutta abaana mu Buganda kubanga ekintu buli omu baamutiisa abaali buli munaasirika kati nze kagubiirunga ejjindu ly'enkoko erirekerera emberi nerikwata enkoto nze gwe bagamba nti omusajja atufuukidde ekyambikwa ate enkyafuuka kyambikwa nja byogera ensi ebitegeere naye nga tukyaliko y'ensonga buli muntu teera omanye kikyolina okukola okutaasa ensi yo nze wano sisiikawo mpande sisiika binyeebwa njogerera abatalina ddoboozi batasobola kufuna information byenjogera oyinza okuwulira nga comedy naye mujja kiro zaako nga bimaze otuukawo maze emyaka egi namwegi sikola naye nga wendi mbeerawo ebizibu byatuukawo ne mukola bikyemukola ekyo kyebaza ne buli muntu manya nti limu olumi bwongo obudde bukyali athe munasirika ekiri atabala kyekiri asigadde waka buli akyasobola okwogera yogera alina kyosobola okukola kyogere alina kyosobola okukola physically kikole bwe munasirika ne mugawumbira bagenda kujja bakujje mu nju bagisendewo n'amalalo bagatwale bagajjewo okugema kusinga okuwonya prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Okugema kusinga okuwonya. Tukyayinawo akadde akatumala okukola ensonga zino zitangira okusuka we zirina okukoma. Naye abasinga obungi mwesulire gwa naggamba nga bakasibira embaale. Mwemukidde bunyolo nga abatalidda Buganda. Naye nkulayirira nga Katonda akyampadde omukka ogussa. Tukyalaba amawano, tukyalaba ebintu wano bingi nnyo. Nze nja kuba neetulidde oba ndi ku binyemo byange neeriira. Naye nga buli kimu kiraba nga bwe kirina okubeera bwe mbadde nkyogera. Basiima ogenze ebyange ebyogedde ensi erinjulira nti omusajja buli kimu yakyogera. Nzanye voice note eyo okubajjukiza nti byenjogera singa byaliwo oba singa babitwalanga byalina okubeera singa Sir Edward Mutesa akyaliwo. But Ugandans are good at pretending that they don't listen to information. Era okubuusabuusa omuntu kyakugambye kyekyaviirako ensobi eyo. Nange ebigambo bino byembabuulira mbibuusabuusa nga musajja ate waki nze sirumba mmengo kuba manye emmenge eriyo misontwa emmenge eriyo misota emmenge eriyo misota gy'emyerere emmengo eriyo misota gyegitudde mu Bwakabaka bwa Buganda yo seri gyakozesa. Mwe mutunule bulungi ku mitimbagano gyonna ku TV za Uganda mugenda kutandika kolako muhozi project yokka. Obagenda muleta nga musibye katambaala bamutumira omuntu mabosimanyi mulangira Prince ekyo nakyo mugenda kira bamutumye simi Prince biki bagenda muleta mu buli kika kya kintu kyonna naye nga waliwo kye bagenda obbasuulako ku bintu bibiri kuliko ekintu kimu.
bayinza obasulako omulambo gwolanya bayinza obasulako muhozi project nebeera in action bayinza obasulako mile running ettaka bali kwabudde balitutte oba ekintu ekira kyonna okuggwawo nga kigenda kubatiisa naye nga babavuga kubaleetera bintu baleeta kino simanyi ono yalobye waguuli ono yakoze bwatyo buli kintu kyonna kyola mu state agent mafia television tv nga zikipromotinga nonyekiwa empewo manya waliwo ekiri mabega kibaleeta essaawa zino mugenzi okulaba leeta ono muvubuka simanyi ani simanyi papa bamupromotinze kuba ebyo abaddanga abikola tulimaga simotagana kubiwogerako tusooka muleke mumanyi baleese kintu tukyogerako kireke kole kino okutwala maaso ebintu bingi bigenda okugwawo mu kaseera mpawe kaaga so musituke mutegeere ebintu bino buli bwolaba ekintu nga kiba kiwadde media play manya waliwo kye bafumba naye mayiga bakuwaana okudduka toyite wammwe kintu kyokujjawo empologoma kyesonyiwe ng'engalo eno ng'engalo yanasiku yesonyiwanga engalabi ekintu kya Mailo Land n'okutwala ettaka lya Buganda kyesonyiwe era ng'enasiku yesonyiwa engalabi ekyo kyo nkikugamba ne mission ey'okunzijjawo mayiga ngimanyi ogirina gwe n'ensereko mugirimu nkimanyi bulungi nnyo naye nkulayirira mayiga nakugamba kunze naawe kujja kubaakala omulambo gwa munne naye nze wendi kubanga eyantonda akyanjagala n'abantu b'empereza bakyanjagala so teweeyibaala nti ekiri atabala tekiri nasigadde waka enkwezenge n'enkweza mwe zemulina okusaanyawo Buganda nga temubutuddemu Obuganda lwazi abwekonako yagwa nakino nkiddamu nga mmaliriza abantu bangi mu nsi ez'enjawulo babonaabona olw'okuba nti abalina emmundu babateekako buliisa maanyi naye njagala okubawa essuubi muleme kuggwamu essuubi ng'ate mufune amaanyi agabongera okgenda mu maaso nabagamba gwe batutteko ettaka lyo ng'olina endagalo n'ekyapa gitereke ekikutte obudde kigenda dditwala gwe bw'olabanga yosedde famire basitudde ettaka mu buveera balitadde ku nyonyi balitwala kuba enduulu naye kati kwata endagaano zo kwata ekyapa kyo sirika twali tulebye abanene emirembe engalo toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza baakuggyako ekitiyo bakuwa kijiiko kugenda kutikka lolo ya mukyanga mu 7 baakuwa ekkirita ogenda ossala omuvule Buganda tolina gy'ogenda gutwala kubanga ejjiritayo tekyina kyesobola kukola so mwenna abantu abali wano njagala mbeere bagumu nga basula wansi nti mutenza ggulu wabazze tolina weekyosiza okuggyako okukanulira amaaso n'ogatunuza mu bwanga bw'enju oba waggulu mu mulabba okumanya omulabba gunaasobola okunkuba okiba si kikyo beera wansi terera bulungi nga musabire empologoma buli information eyo gimufuna mugifulumya otherwise ekijja omanyi kinyaga bitono information egibazanyide voice note mu luzungu bagamba nti they got security alerts that something might happen to Sir Edward Mutesa, but they ignored the information until when he was assassinated or when he was poisoned. There's something which is taking place right now in Uganda. I ever come on live on Sunday and they told the public that this and this is going to happen. And people say, this man is joking. But at the end of the day, things come out. Gwebuzi, bobanga omwana, bakansoke ngonyo nyamba. Bobanga omuntu akola ekintu ekitali kituufu. Lwaki ate abakikoze nga bamanyi nti si kituufu ate bamunoonya nnyo. Lwaki munoonya nnyo mbangi yenkola si kituufu? Ate kino kyenkola si musango, by the way. What I'm doing is not a crime because it is part and parcel of today's life. We have freedom of speech. People, they have to get the information because right now, as we speak in Uganda, the entire media was corrupted and the entire media is supporting the government. It doesn't care whether people, they have food, they have fuel. As we speak right now, we have economic crisis. Prices are rising every time, but nobody is speaking about that. Nobody is talking about the prices. They are just talking about nini. No, people, they need to know what is taking place in the country right now as we speak. Abantu balina okumanya kiki ekigenda maaso mu ggwanga. Jjajjaawo abadde akozesa kitole kya sabbuuni mu wiiki anaasobola okigula. Maama abadde asobola okugula kiro ya sukali anaasobola okigula. Abadde alina akawulunguta ng'osobola okugula lita y'amafuta 5 ozivuga n'osobola okavuga nedda. Mu kittavu kyo serezo gye ziki mulina okumanya tebabe babuulira.
just promoting ebintu bya kisiro kutwala kubanga kibagalo batekamu kyonna kuba balina kibavuga mutegeere nti ensi weeri siwe eri mugiraba okumanya bana abasajja tebaswala omusajja alivugana kati ekirinyisiza emiwendo gy'ebintu kivudde eri eno gyesagala kugala kubanza I'm less concerned about that war kivudde eri no kubanga nabagamba day one nga twakava mu kulonda ne mbagamba nti ebiwendo gy'ebintu gigenda kulinya mudde mulabe video zange nabagambirawo day one nti emiwendo gy'ebintu gigenda kulinya nemba w'ensonga tikisooka mu 70 yagenda kuddamu wa sente kubanga n'abaja Uganda byewola gasukka nembagamba nti kimenya mateeka abantu mu government okuddukanya business bazijja mu banansi kigenda kuleeta obuzibu emiwendo gy'ebintu okulinya nembagamba n'amafuta bagalinya tegaliddayo wansi ku bbeeyi ag'entuufu kubanga abagalimu be bananyini company be bananyini akola mu government olya nembagamba buli kimu okubba ettaka kugenda kubeerawo nembagamba abantu bagenda batta nembagamba buli kimu kiwogedde kituuseewo mu kiraba buli mwasirise kyekigenda okuddako kijamala kutuukawo mu ddiiro lyokotegere nti ensi bwetambula si bwogimanyi ensi nga bweri si bwogiraba yo eri byayo kati gwali awo kola buli kimu kyomanyi nti ensi ekuleka zukka kola Katonda n'ensi yange saba Mukama Katonda awangaze Ssaabasajja Kabaka asobole okwingiriza emisege n'emisontwa egimwetoolodde Mukama Katonda kuma Buganda kuma Bannayuganda kuma n'abantu bonna bali mu buzibu essaawa zino wepo okumena abo abali mu kusoomozebwa okwenjawulo tukimanyi nti Bannayuganda batuuse n'akokuzeemwa ekijja kuba kizibu nnyo kafuna n'okusomesa abaana baabwe naye kuba okuba nti ogabirira ebinyonyi ebitalina mayumba ne bisobola okuzaala n'okuzzukuza tutyo naffe bwe twagala otukola obulungi Mukama Katonda osobole okulabirira n'okuweera abantu obuyambi n'okubalabirira okubajja mu njeko eno Mukama Katonda tukusaba ebibonerezo by'otuwadde bimala taasa Bannayuganda bajjeko ekibonerezo kyayo seti bahabula otabasira mutano wakali kyezinsi yatamuzayizedde kigende nga nena bugise mufungize kubanga ekizibu kyaffe kyonna Yoseeri so si bantu bano betuwangala nabo nze essaawa zino ebizibu erimu bya Yoseeri Bannayuganda ebizibu bamu bya Yoseeri Ssaabasajja Kabaka ebizibu byalimu bya Yoseeri ne mu Bannayuganda bali mu buwaŋŋanguse muli mu bizibu bino bya Yoseeri si lwa muntu mulala bonna bana basigadde bano bonna buno bugina ekibondo ky'envuzo bwe kiba kifudde kiba kitegeeza nti nabuno bugina bulina okufiiramu so Mukama Katonda tukusaba otugyeko ekibonerezo otuwadde ekibonerezo nga bw'oyamba abaana ba Isirayiri bw'oba oyamba Bannayuganda otugyeko ekibonerezo kimala tuboneredde era bakubanga tujja kusasula naye ng'otuyamba otugyeko ekibonerezo kitutuddemu tukiwulidde ekibonerezo kino kikozesa abaana b'abantu okuba nti batambuza obulumi n'okuteeka obulumi obw'ekika ekyaggulu mu bantu era saasira bonna abakyagabumbidde abalowooza nti ensi nga bagiraba bwetambula Taata Katonda bazuukuse mu tulo balimu basobole okudda engulu bategeere Mukama nkusaba nga mpita mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo wanga nalole emirembe amiina nga nange bwe neesabira Mukama ompe obuvunaanyizibwa obw'okuba nti nsobola okwebereramu n'okuggula amaaso n'okuwanvuya ku matu gange nsobole okuba nga mpulira abatamanya nga babannoonya ate nabo babuza amakubo nga bwe bannoonya basobole okuba nga bagwa mu mbi z'abantu be batamanyi kulwa Katonda afuga ensi eno Mukama byonna tubikusabye era bituwe nga bwe bino bituwa amiina olunaku olulungi tusisinkana olunaku lwonna wiiki ejja Mukama bankuumire